tukulaba abantu bano basanyusa okulaba waliwo oluyimba lw'olwenzinira kuwona amazina ndoza gakutuukako nadda baluyita gyenvudde kakati gyenvudde oyo ansanyusanga afande Asani Kasinje bwagambye omuntu bwe yeerabira gyavudde afuuka muzibu nnyo mu nsi muno abanga aga nti avudde waggulu n'agwawo n'abeera n'ebitiibwa ebyo so gyenvudde oluyimba nze lunkolera tetululinawo DJ talulina wangi balulina DJ alulina Mukama yebazibwe Mukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bampita Musa Sali ku side eri oyinza okumpita Bebe Kulu Big Size Bawazuwena ataawo sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga olunaku lwa leero luyinza okuba nga lunsuseekoko. Pastor wankutte kiifuyiifu nkuwuliriza bulijjo naye ate leero kisuseewo kwegamba Katonda mwebaza obulamu bwampadde, Katonda mwebaza okumpisa mu byampisizaamu n'ensigala nga ndi mulamu okusobola okubeera ekyokulabirako oba ekitabo n'okusobola okukozesa erinnya lyange okuyamba abalala okubikuka amaaso okusobola okutambulira mu kkubo ettuufu ery'obulamu. Obulamu bwange buwanvu era nsaba nsigale nga ndi mulamu, nsaba Katonda nsigale nga ndi mulamu, nfune obudde obuliwandika ekitabo ekyo then bannayuganda oba abavubuka bategeere nti ddala si kyekyo ky'oba otunuulidde kungulu naye kiri munda mu muntu oba mu kintu. Ndi muyimbi Big Size, nafuuka Big Size nga ndi Uganda, tebakikulyanga ekinusu nti nno waliwo omuyimbi yenna ayinza okugamba nti abayimbi abanene b'e Uganda bafuukira banene bweru wano Uganda ku butaka, era ndi proud made in Uganda. Mbadde ntuddeawo pastor n'obulira ebintu by'obulidde naye oba wanneetegekedde nga buli kyokwatako kwenfiira, buli kyokwatako kwenfiira, naye okubigatta kaŋŋambe kino pastor nti mbawulidde bapasita bangi ne bamaseeka nga babuulira pasita ffe tuli bayimbi naye ekyali kyasooka okungoba mu ddiini yange kwalinga kubeera nga babuulira lunwe nga baŋŋamba nti nze mukyamu, osibye ebiviiri oli mukyamu, okoze oli n'atunulira kungulu n'atatunulira munda. Nali musajja musaaze nnyo nga nsaala naye ne bammalamu instead amaanyi. Era juzi kyenva nsangayo seeka omu bamuyita seeka kiti oyo ne tukwatagana naye kentuddeawo nsanyuse wedda ndi leeti nnyo emirimu ginninze naye nga ebbala mukansooke emmalirize enjiri eyo kubanga ensi yaffe yeetaaga okubuulira ebintu byennyini ebitukwatako mu bulamu bwaffe, ebintu byennyini byetwetaaga ebinaakyusa obulamu bwaffe ng'abantu. Omuntu n'omubuulirira okuva ku because ne Katonda kyagamba kyayagala. Toyina kinene pastor kyosobola kuwa abantu bano kujjako okubayamba okulaba, era enjiri yo eyamba abantu okulaba. Nze ndi muyimbi era message eno egendera eddala eri abayimbi. Ndi Musiraamu naye message eno egendera eddala mu bantu ab'amaddiini amalala gonna. Bannange
eno embuulira yembuulira entuufu. Era pastor ono Katonda yakuleeta ku tayimu eya muhoozi nga Museveni anaatera okumala, ye yamanya nti nno gw'oliyingiza abavubuka, gw'olikyusa mindset n'endowooza ey'abavubuka, kubanga mu kanisa yo abavubuka tebayinza kufuluma nga tebakyuseeko, tekisoboka. Ku bigambo ebyo byolina, ku bigambo bw'obisengeka enyinyonnyola ate gwe nsoso okulaba ng'okisoma okukijja mu Bayibuli ate ng'okireese mu maaso g'abantu. Naye ate ekyensoso ntidde nnyo, mama wange mukristaayo, naye ate ntidde nnyo ebbanga lye namala nga ngenda mperekerako maama mu kyaki ate nga ngenda ne ku muzikiti, sirabangayo pastor oba abuulira njiri n'agamba jjayo ekkalaamu n'olupapula wandiika ebintu ebyo. Pastor mu kuwandiika mwe muva omuntu obuteerabira. Pastor mu kuwandiika mwe muva omuntu n'addayo ewaka n'asomako ebintu byawandiise pastor bye yagamba. So pastor mumuwe ku bugalo, manyi muzikuba nnyo ate era tuzimukubire ne Yesu tuzimukubire. Njagala kwebaza pastor ne muwala wange kubanga guno omulundi gwange gwakubiri nga tuweebwa omukisa okuba nti ffe tukola okufumba kakeeka ako akalungi kemutera okulaba ak'omwaka ogwaggweera ffe twakafumba. Pastor tweyanziza nnyo, naye nga naatera okumaliriza njagala kubagambayo akagambo kamu kensinga okwagala ennyo mu bulamu bwange. Akagambo ako oba ka statement ako kagamba nti ensi tekufuula nnyo kikyeyagala gwobeere, weefuule kyoyagala okubeera. Tosooka kufaayo nnyo ku nsi kyeyagala obeere, gw'olina okufaayo ku kiki kyoyagala okubeera. Otherwise pressure yonna teeka bbali. Kampulira oboona akagambo kana asobola okampaamu. Manyi ebiseera ebisinga ffe bwe twogera ennyo ate tebikola, tulinamu bye tukola. Sooka owulire kano. Talimba Yesu bw'asuubiza, talimba Yesu bw'asuubiza. Wulira, entandikwa yali nzibu ddala ng'abantu bannemesa, nze ne nguma omwoyo ne nfukamira ne nsaba ng'obulamu buggwawo. Naye Yesu nga bwe mumanyi ky'osaba kituukirira, ekiba kibenze nasalawo kumusaba ne bwe mbeera mu ndongo. Abalina obulwadde kati musabe, emirimu abanoonya namwe musabe, abawagira Arsenal kati tusabe Yesu, yekka Yesu yatogera. Ne bwe tuba tuyimba tuyimbe, ebyenyanja mubiveeko mudeere Yesu, jangu nga bw'oli Yesu anakula. Tikiro misana ku machafu bakumuza. Talimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira, talimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira, titalimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira, titalimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira. Mukumusaba Mukama temukoowa, okumwebaza Mukama temulinda, jangu nga bw'oli Yesu anakutaasa. Ne bw'obanga ofa nkyayita erinnya, abazadde temwerabira nsonga yaffe. Yakuza baana nga bamanyi Yesu, egonjebwa n'empisa gye bisibuka, amaka ne gabeerawo nga ebyokweyisa obubi bannayuganda mubiveeko, abayimbi mwegatta basamize mulokoke. Titalimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira, titalimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira, titalimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira, titalimba Yesu bw'asuubiza byonna bitukirira. Okay. In the name of the Lord, just believe and praise Him. In the name of the Lord, step on all the evil. In the name of the Lord, everything will be okay. Put it down.
anti ntera okuyimba ne bagamba abo tebayimba music alimu sensi. Waliwo oluyimba, waliwo omuyimbi alina oluyimba olusinga sensi awo. Kati abaali bagamba tamanyi kuwandiika, waliwo yali aluwandiise ku olwo olwa Yesu ng'ate oli Musiraamu. Banange gyenvudde bwe ntunula ne ndaba gyenvudde kosinzira gyenvudde kati okunnemesa walayo bw'otwadde. Banange gyenvudde bwe ntunula ne ndaba gyenvudde kosinzira gyenvudde kati okunnemesa walayo bw'otwadde. Muli bulungi? Wulira. Nayozanga ngoye z'abaana ku ssomero mu kisulo bampe ku sukaali nga ne bwe zituuka essawa z'obuugi nzaakera ku maliiri natambuzanga bigere okuva ekanyanya ku siteegi paka Kaleerwe nga siina yadde ez'amazzi naye nga sikoowa nabako gye batanjagala nga nkimanyi tebanjagala nga siina no kye nabakola naye nga jasi tebanjagala. Banange gyenvudde entunula ne ddala gyenvudde kusinzira gyenvudde kati okunnemesa walayo bw'oswadde. Banange gyenvudde entunula ne ddala gyenvudde kusinzira gyenvudde. Thank you so much. Thank you so much. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ekirabo ky'omuntu kimuseguliza abajja wansi mwenna. Pastor mbadde neerabidde ekisinga obukulu ate nga omanyi tutera okyogerako. Nange ku bulooka wansi mu musingi njagala mbeereyo n'erinnya Bebe Cool mu musingi si kabbalamu yekka. So n'olwekyo ku lwanze ne famire yange naffe tuwaddeyo obusawo 3 obwa sementi. Pastor ne ministry ya ministry y'ennungi House of Prayer Ministry International twagala kubeebaza nnyo olw'okutukavaringanga live emikolo gya muzeeyi wamu n'emikolo gya fande. Twabadde kapchora buli omu ayogera kimu Soul TV. Sabo tweyanziza nnyo. Mwagala babikuleko ku keeke mulabeko. Abasumba boogera okwogeranga keeke mugirabako. Munampaki sente mmeka? Abakazi bannange 5 namwe babibawe bikula keeke abantu bagirabeko.